Ensonga etuleese ya musango gwa Hamu. Okay. Ensonga etuleese ya musango gwa Hamu ne DTB Banka. DTB Banka tukoye obubbi bwammwe. Hamu munnayuganda mwamuba obuwumbi 120 ku akaunti ze. Banka zitubbye nnyo. Guno omusango guvudde olwaleero wa musango gwa Hamu ne DTB Banka. Eno ensonga evudde wakati wa Hamu nedda ku buli munnayuganda alina akaunti mu banka n'asobola okugulawo akaunti mu banka. Banka zitubbye nnyo. Era omusango gwa Hamu gwe kutuzibudde amaaso. Tusaba President Museveni olagire mukoddomi wo David Kalugire ne Attorney General Kiwanuka bave mu musango guno. Kuba balina obuyinza mu gavumenti eno kitegeeza bajja ku influencing ekirava mu musango guno. Ffe nga bannayuganda tusaba mwenna mutugateko tumaze okunga abantu bonna bagalewo akaunti zaabwe mu DTB Banka. Kuba DTB Banka yajja n'ekigendererwa kyakuba bannayuganda. Hamu bamuba obumbi 120 ate gwe munnayuganda ali eyo atamanyiddwa. Olaba Hamu bamuba we batyo. N'olw'ensonga eyo tuvudde olwaleero nga tusaba President Museveni yingira mu nsonga zino mu bunnambiro. Ekiddako abannayuganda mwenna tubakunze ne twamaze okutegeeza mwenna mugalewo akaunti zammwe mu DTB Banka. DTB Banka addayo ewammwe gye wava. Tetutaaga bubbi, tukoye obubbi bwa DTB Banka. Omukisa guno okuzibula bannayuganda bonna bamanye ekigenda mu maaso nti banka etulaze embunne ekubba neteekamu amaanyi gonna. Olaba esitula Kalugire omukoddomi mu first family nesitula n'ekiryowa Kiwanuka Attorney General kiba kitegeeza ate gwe omunnayuganda ali wansi. Saasira ba businessman abantu abakola business ez'enjawulo abavuzi ba boda abakola mu butale bo bagenda kukola batya abatalina maanyi ago. Tuli mbuzibu tuli mutabu DTB Banka otulaze embunno oyina ekigendererwa kyakubba abantu so si kuyamba bantu. Olaba Hamu omutambuza akanaginaji omusajja n'atandika n'okwetottolako n'atandika n'okwennyonnyolako n'agenda mu kooti ne zimusindika mu kooti eno ne bamuvuvuba. Kati ate olwo ffe abeeyiya abanoonya akasente ak'okubeerawo abasevinga kafiizi k'abaana baffe tugenda kukola tutya? Bana omunaku agenda kukola atya? Omugagga waba asiitaana okutuuka ku nsonga bw'etyo. Bana tuveeyo era nga ntegeeza banka zonna era ngenda kukunga abannayuganda bonna tugende tu auditinge akaunti zaffe tuddemu tuziyitemu tulabe wa obuzibu buva. Kirabika batubba nga tetumanyi kuliko n'obusente bwe balekamu obwo simanya 10 simanya 2 simanya mmeka n'ekyo banka ziveyo zikitangaze kwa kirabika okuba obubbi we butandikira. So n'olw'ensonga eyo ngenda saba buli munnayuganda aveeyo tulwanirire ensonga eno. Ngenze ntwala omukisa guno ng'omukyala owa wansi
abakyala abawejjere abakyala abekolera ssente yaabwe essente ya leero essente ennusu n'osonda ennusu ku nnusu n'otwala mu banka n'osevingira abaana bo n'osevingira famire yo naye n'otuuka mu banka nga ssente batemye n'osubirayo emitwalo 10 n'osangayo emitwalo 8 ekimala kimala mwami Museveni kukubira omulanga guno nga nsaba oyingire mu nsonga eno tetugenda sevingira ssente zaffe nga tuzisevingira banka nsaba license ya DTB bank mwami Museveni oyingire mu nsonga eno license bagibajjeko kuba tukoyo kusevingiranga banka oli averi yenga akunganya zaffe ze tusevinga kimala bakyala bannange nkubira omulanga mwami Museveni ave yatuyambe ku nsonga eno ekya mwami Ham kitulaze nti naffe ssente zaffe mu mabanka manje gye tuziteeka zinyagibwa tukoyo obunyazi tukoyo obulyake. President to intervene in the critical case between Hamis and Diamond Trust Bank and the first family member Edwin Karujire and Attorney General Chiryo Wachiwanuka. Your Excellency, we emphasize with the rest of Ugandans regarding your health condition and your before your Almighty God as we... Can I please read it again? Okay. Yes, this petition goes to the chairman and the head of state, Republic of Uganda, General Kaguta Museveni. It is written on the 13th of June 2023. Petition inquiring you, Mr. President, to intervene in this case, the critical case of Ham Chigundu and Diamond Trust Bank. This is the petition. We are currently inviting you to come, please have a way in this petition because people are not finding peace in it. We are requesting for you come intervene, Mr. President. This is not fair. DTB Bank and what is the other person? You guys. Let me read it again, please. Come intervene in this critical issue. Seriously, we as Ugandans, as you're seeing, the people here, they're not happy at all. Things are not good. DTB Bank is not being fair. We are advocating for justice. We would want to, Mr. President, to intervene. This is our petition, and the Ugandans, the members have signed upon it. So we require you to please come have a way in this, and we find justice. Yes, this is the petition. We can go through it. On behalf of the Ugandans, this case now is beyond Ham Chigundu. It's now concerning all Ugandans. And these are the people that have signed upon it. We would require Mr. President to come have a way into this. Thank you. You've talked about unfairness, and you're calling in for the President to intervene. Where is the unfairness? We are seeing courts referring Mr. Ham Chigundu, go to this court, go to the other court, which is not fair. We all know it was fraudulently done by DTB Bank to deduct money on his account, which we all know the man was saving with it. And it is not fair at all. If it were you, trust me, it would really hurt you if you save your money and then the next day don't find your money on the account. I wouldn't find that fair as a Ugandan. So I would request the national chairman to please come away into this, and we see how best we can fight DTB Bank. Petition yenu tuwandiise nga tuwandiikira president w'eggwanga ayingire mu nsonga zino olw'ensonga nti tukoze petition yenu nga tuwandiikira president w'eggwanga ayingire mu nsonga zino kuba tulabawo obutali bwenkanya Attorney General wa Uganda Chirwa Chiwanuka ne mukodde wa president oba yingira mu nsonga zino kitegeeza wajja kubeerawo obukumpanya kuba bebawolereza DTB Bank kati obanga omuntu alina obuyinza bwe butyo Attorney General wa Uganda Chirwa Chiwanuka oli mukodde wa president olaba enchimo kusala gw'ekibira tesobola kusala gwa kibira bebawolereza DTB Bank kitegeeza tetusuubirayo bwenkanya mu kooti olw'ensonga abantu abawolereza DTB Bank bayina obuyinza bungi mu government eno oli mukoddomi omulala Attorney General wa Uganda tosuubirayo bwenkanya mu kooti kyova tuvuddeyo tugamba president tumuwandikidde yingira mu nsonga zino ng'obudde bukyali kyova ngudese kiri nti omukoddomi ne Attorney General wa Uganda wanga bakuwolereza kitegeeza omusango ojja gusinga kuba ba influencing kooti bayina obuyinza obufuluensinga ki kooti kyova Ham teyafunye fair ground bali oli mukoddomi omulala Attorney General wa Uganda kati gosubyayo bwenkanya ekimo sokusala gw'ekibira kyova tusaba president yingira mu nsonga zino mu bwangu ddala era tungaba na Uganda mwenna bwoba ina account mu DTB oli mukonyagibwa gigalewo mangu.
So ani akulembedde mu gamba ani akulembedde oba mwebani